ku SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Ngabe kinanansi sokoleke kano kazigo kiki awo simanyi lindako tusaba otuweereye essaala nga tugenda okutandika omulimu gw'okukuzimbira ennyumba naali badde nammwe mu kibuga kyonna neyanzize neyambe kinanansi good oba no? Kinanansi good, yes, good. Oh, thank you very much. Very good. Badde sente zisukka mu miliyoni tugenda kugula material leero twagala kuba wano nga material asasuddwa n'ebirala lazino sente za mulimu. Kinanansi oli wa ddiini ki? Ndi mukristaayo. Oli mukristaayo. Mukama yeebazibwe. Naawe abeere nammwe. Amiina. Abantu kulo olw'ekyanzeemu njagala agendako mu manju. Kinanansi ntwalayo. Yeyo toyi. Eno ye fensi. Kati wano isagala ndabi. Egwe tulayo ndabi. Ome wano. Ku SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Muna Uganda, Big Clara H Property Services bakusosotoledde estates empya enteekateka okuzaama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13 n'ekitundu zokka endala erina mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku miliyoni 6 zokka ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ku SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Kinanansi mwebale emirimu. Kinanansi mwebale kujja ekasambya. Ate ko oluzungu alukabenda omusajja wa luzungu nnyo. Awo thank you very much okubalabako. Kinanansi era mumusanze wano. Akayimba ko oluzungu. Thank you very much okujja okundabako. Kinanansi. Soko mulete. Bwatu bwafaanana mulalula Ate ategeera okusinga. Olulala luyimba ki? Wangi? Olulala luyimba ki olulala? Olwani? Olulala lwe wayimba oluyimba. N'olwakafeero. Nti nakyakaza ebiwala. Tuliyimbiremu. Wangi? Tuliyimbiremu. Nakyakaza ebiwala. Ne Basudde n'agamba. Tusokola akafeero tulumale. Basudde n'agamba nti abakazi mandaazi. Siwulira bulungi. Gana amaka gamaze obbanga ki? Amaka gano gamaze obbanga. Nagazimba nga nvudde mu lutalo. Era wano n'ensimba ffenooyo nakomawo 8 mu 6. Naye ennyumba yali singa. Jasinoza gitereeza mu butereeza. Singa mukaba batukkiriza. Njagala gijjawo. Nange mbere ku mulembeza bulooka. Wanje? Kwesingana nga tuzimbye ennyumba ey'ebisongo 6.
abalabi bangi naye kale ekirooto kya Ssevume kuva mu eyo ne bwebeera ya bisenge bibiri kisenge ne ddiiro. SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli. Enyumba eno gwali eyo ndowooza ogijjukira bulungi. Olunaku lwayo tukomyewo nenga tukomyewo n'amawulire nga gassanyu. Omukulu tumusanzeewo naye kitulaze nti we tutuuse nti we watuufu yene eccupa ye omwabeera ng'omunanansi oba yasenguka oba waali tetumanyi. Ekitulaga nti waali side zeeno waliyo enku which means yakedde kale omukulu obadde waggulu tuzze kukyalirako twakwaga tujja kudda eradde nnyo webale sala kaviiri Ensonga mwebale nnyo kujja oyo namulabako era yajja ogwo naga nti abakulu abalala bajja kujja ne mbalinda ku mmande tukomyewo obulamu buli butya ennaku zino era yagamba mbaddemu omusujjasujja wawonye njagenda mpolampola ate omunnange omusajja amala galwala ati mbadde manyi omusajja nti alwadde musajja talwala agende nabwo obulwadde soka otubuuzeeko eradde buuza ku bantu abakulaba eri bannange mujye baleko bannaye okwa munnaye abasinga abasinga okutaba tebamanyi Luganda ku TV okwo bamanyi nnyo Oluzungu munnange Oluzungu ngambye ensanyusa obbalaba kati oli alumanya ajja kuvunula tuzze mu makaago gano ge gago getuzze okuteerawo ge gagenda okuba agaffe kuba luli twajja eno n'otugana okuyingira mu nnyumba twagala okwebaka tewali wakwebaka awo oli mutuufu kubanga kati gali era gajja kubeera gaffe kubanga wano ejja kuba sitoowa. Abalaba sitole ya kinanansi eno omukulu ono twalina pulaani y'okumuzimbira naye munnange olw'embeera eri mu ggwanga n'ebiwanvuwa twali tuli awo ne tufuna abakulu ne batutuukirira ne batugamba SB4 pulojekiti ya kinanansi eri etya tugamba naye pulojekiti eri eti n'agamba abakulu abo ba SB4 Foundation SB4 ne banne era naye ajja kujja wano akukyayireko lumu ne bagamba ekintu ekyo tukiteeke mu nkola tugenda olunaku olwokutaano nga luno tukube pulaani naye takubye dda akasimu pulaani yiye Etandise ey'Enyumba tutandikirewo okuzimba era leero tugenda okuva wano nga mu mabulooka gayiriddwa semiti aguliddwa omusenyu guguliddwa. Osaba ddiini ki kinanansi? Ndi mukristaayo. So okubeera nti omusajja oli mukristaayo semberako eno omukristaayo aba n'okukkiriza ku mutima era katusuubire nti olina okukkiriza nti ennyumba eno egenda kuzimbibwa abakulu bano ngolaba batandise okukuba pulaani egenda kuzimbibwa naye obalina batolina kukkiriza nga Katonda wamwerabira yinza obutaggwa ejja kuggwa batubiwira nnyo mu byalo eyo nti ennyumba ze zikoma ku misingi engeri gye mugikutteko tejja kulemererwa. So soka webaza bakitaddemu ssente SB4 Foundation makyala abo nula wano mu kamera neyanziza bannange neyanzege omukulu ono y'omu ku kakiiko era twali ffenna wano era n'awandiika ebintu byonna n'addayo n'agamba nti ku wiiki eno nyinza okuliira muli Sekukkulu. Basi Mr. Paul tuli basanyufu nga SB4 Media tuli basanyufu ku lwa ttiimu yo tuli basanyufu ku lwa maneja waffe Madam SB4 ne banne abataddemu omukono mulimu guno tusaba tubuuza. Abalabi baffe aba SB4 Media ekisookera ddala mbeebaza olw'okumugoberera era naawe nkwebaza ssebo olw'okufangayo mu bitundu eby'enjawulo. SB4 Foundation tetuli bagagga nnyo naye twalaba sitole y'omwami oyo oba oliawo ne tugamba katujje tubeeko kye tugattako at least tumuteerewo akayumba newe kanaaba nga si nnene nnyo naye nga at least asobola okubeeramu n'abeera bulungi. Mwami kinanansi tukusuubiza ennyumba eno tugenda gizimbira leero tuvaawo nga material akoze eki
nga n'omusingi gusimibwa era tujja kugoberera sitole yonna mpaka ng'ennyumba tugikoze ki tugimaze oba oli awo n'ebirala mu maaso byeyeetaaga tujja kubinoonya mpolampola. Oyanziza nnyo taata. Mr. Kinanansi nono yoze Mr. Sevume lakuba eridi erinnya ddyo lyamukwata segwe Sevume erinnya ddala gwani Jackson Sevume mubimpimpi omuntu twagala mukusigira akafaananyi mu nnyumba eno mwobadde osula eryetya munda omwo mulimu ki tusooka otubuulira bulungi nga tetunnayingira. Waliwo oyo yasooka lindako yasooka nemugamba nti munne waliwo omukazi yasooka najja wano nemugamba naye njagalayo kaleedi yakamanda abiri sikalina sakigabu kyekyo ndowooza oba ngamba umalu jangu tulambule ennyumba eno era tutugenda kufunayo akafaananyi ka ennyumba eno nga tennaba kumenyebwawo before n'ennyumba gye tugenda okuteekawo kwegala tulabe omukulu ono wajja avudde. Olujja okuma wano okuggulawo yeno ennyumba kino ekyeggulo kya misana kyaggulu kino ndyakolwa mpolampola naye ate munyanja olina kanyama sanso balaba kubanga enkuba bweba ezze njira wano bwe nti nteeka wano olumala okulyawo nga nenzira yeri nemmeza naye ate kati engeri gye mumponyezza wali kati nja kugiranga wali nga nfumbira mukazi ebeera abo jangu owaayi jangu leeta abakulu mugira mukola nga tunyumya n'omukulu ono kuba kyendabye ntuule wano tuluseetula amaye kasantuuka awantu awo nseetulira ddala baasi leeta akateeko tuula awo olagala kuseetula kukyendabye wantu awo dai mujebale nkwatako era nkwagadde nnyo ekkooti lito twagirekamu eyo eruwa ekkooti eno eyo y'abaana bagirekawo nga bagenda okusoma. Olina abaana b'osomesa basibuka wano? Abaana beetakulira naye nga ndabye engeri omukazi omukulu. Kati oli mukazi mukulu oli so kugamba yajja n'agirabirawo kugeya abaana bagirikawo yabameka baana bameka ate ekibuuzo era kyebuuza okumbuuza Mr. Sevume jebale tukola bagaya nawe labasima kinanansi onaze amaanyi kugamba obulana abagenyi ne bajja ne bakyala ne balabiramu n'emakooti bino byaffe tunyumya mbunyumya gwali eyo ngere mulimu gugenda mu maaso. Kampala munaye mulungi ekyalo Kasambya kigamba tya Kasambya tadde mu binaye tufunyeeko ku nkuba bagamba nti enkuba weegwa wasana sooli bagwana sooli ate ebyo toliraba lyerino kuliko afena akyali muto waneiba tugende tumubbe yena muto yena muto. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga tukasambya ku kyalo tuli wa kinanansi mukwano gwammwe. TikTok yajja app ya TikTok yajja naye TikTok eno eyonoonya obulamu bw'abantu bangi andi ekyusiza obulamu bw'abantu bangi. Olunaku lwayo tutandise omulimu ogw'okulaba nga omukulu kinanansi akyusa obulamu bwe kubanga akatambike katambula nnyo ku TikTok okwo tumukyalirako. So kyenkugamba gwe wenna ali eyo sirumu kyegamba gwe wenna ali eyo olina essimu yo kuliko ka application ka TikTok kakozesezza otya tuyiga okukozesa obulungi emitimbagano gino weebuuze nti ekigambo kye ngenda okwogera
bwengenda okukyogerako kigenda muyisa kitya ye nga ye odde ku famire ye kigenda kikiyisa kitya oba ku famire ye waliwo famire wamwe mukyala musajja mukulu waliwo famire gye yawasa omukyala ku buko ekigambo kyengenda okumwogerako kigenda muyisa kitya bwe tuva ejo alina abaana bwogenda okwogerako tugeze nti aba mukazi wa musajja ng'alina abaana kigenda bayisa batya bavuka bannange mwenna abali eyo abakozesa emitimbagano gya social media omuli Facebook omuli TikTok nga tonda kwogera ku kigambo ku muntu yenna tulowooze nnyo otusanga omuntu nga bw'ati n'ayogera akantu kena ka trending munanasi ngabe kinanansi sokoleke kano kazigo kiki awo simanyi katana kumuvuma feria tubeera wamu tukwatagane tuwagalize era omuntu eyapostinga ka video yako nawe bamuyita ani ka video akasooka musiramu seka Elias ziti Elias tukwebaza wanga samanya linnya bulungi tukwebaza Elias Kigozi something like that Elias Kigozi tukwebaza kuba fe tutadde okuzunga nga SB4 naye abantu bwebate nga bali mu bitundu ngebe biti olumuntu tubamanya naye kasaba train ku social media tubanoonyako mu mabati eyo abatulaba kati ngo na kulwairo nti omulamwa gwa leero Ashara Foundation babatulese wano tulatandika okusima lindako katini lindako omukulu naye n'okusooka okusima ennyumba eyo nange kennyini tulina ekumbi ey'okubiri bade gamba nti nno nga olunaku leero Ashara Foundation yetulese wano ku lwakatambyako omukulu no bamusanga era Ashara yali atambudde mu side zeeno oba yalazeeko eno n'amusanga naga mukulu no mumanyi SB4 yamukyazaako so nagenda nakumakuma abantu be ne beekwatakwata bwe mulimu guno gwe tugenda okutandika okukola olunaku lwa leero so tweyanziza nnyo tweyanzeege tugenda okuggulawo okuzimba ennyumba eno aliwa inginiya jangu yes inginiya tusanyusa okukulaba twagala otuyitiremuko omulimu guno lugenda kutambula gutya ennyumba egenda kwenkana etya obunene andi mu bbanga ki ennyumba eno egenda kuba wano mu face obugazi futi 12 egenda kuyiwa side na side mu mbirizi egenda kuba futi 22 egenda kuba ekisenge n'eddiiro nga kalina ejja kuba si kalina jangu engeri gyatunulamu kati sabo nve mu kalina ngwe njagala kalina mbeera wano kumpi omukulu tubale tupulaninga tufunayo emiti gya kalitunsi netugiwanikayo netugizima ggulu bulinnya mu kalina so kisenge na ddiiro kimumala bulungi oba musajja talina mukyala obaolya waalifuna era enkulaakulana ejja kumusanga nga yeyongerayo tugenda tutandika omulimu gwaffe guno naye tusaba abantu abali eyo abatulaba nabo tubeebaze abasobodde otutuusa ku kkula yuno olunaku lwaleero mwebale nnyo mali ddala abatulaba n'abatuteekako ku mutimbagano nze inginiya Numani Fula nasangibwa Matti era ngenda kutandika omulimu guno nga bakama bange bagunkwasiza nsuubira ogwangu yeero gumala mu budde bwe baagalira. Omukulu n'atugambye nti nno musajja mukristaayo ffe nga abantu abakkiriza mu Katonda tetusobola kutandika mulimu nga bwe guti nga tetuguwonze mu mikono gya Katonda. Tusaba otuweereyo essaala tunula eno jangu bwoti waliwo abagimanyi obulungi sabagwe gyonna by'omanyi jakamera erindako tusaba otuweereyo essaala nga tugenda okutandika omulimu gw'okuzimbira ennyumba eno. Naalibadde nammwe mu kibuga kyonna
neyanziza Sala. Soko Jimmy Mr. Sevume. Mr. Sevume. Tusaba enyumba tujiwanga emikono gya kuba awatali Katonda. Tewale kisoboka. Oyagala nyumba yakomewa. By the kazo kwase zino sente. Zazigenda okutuyamba kuzimba sizizo era ngenda sisigaza. Tusa tuzisayire zikola omulimu omulungi. Tusoze tujja badde sente zisuka miliyoni. Tugenda gula material le twagala kuva wano nga material asasuddwa n'ebirala zino sente za mulimu guno so tuwongeyo esaala tusabire sente zino zikola omulimu guno omulungi tusabire ennyumba yaffe ekombi yakutuse wala kati ombisa nizo kutuka mutesobola kutuka iye kutuse enkumbi yakutuse nyumba enagwa eno yiye kutuse mbibiri oli ayina maanyi ge zentidde tugende tudduke wano enkumbi ekutuse tusabe tuwessaala banaye mwebale nnyo okujja mukulika ekkubo mwebale nnyo okujja okulaba ku kinanansi neyanziza kinanansi oli wa ddiini ki ndi mukristaayo mukama yeebaze naawe abaire nammwe amiina tusabe essala egenda okuggulawo nga tutandika omulimu guno kati mukutwalizaamu wano waliwo abalala abangi ennyo naye lwaki bo tebanyambako ennyumba yiyo anti kati mukutwaliza wamu nze mbagambye bwe nti timwebale kuva Kampala okujja okulaba ku kinanansi neyanziza neyanzeye mukama taata ow'ekisa ekingi tukulembere mu mulimu guno gwe tutandisa olunaku olwaleero tusaba omukono gw'omugabi gugabirire oyo yenna ataddemu essente okuba nga mukulu Sevume olunaku lwayo tutandika okumuzimbira ennyumba eno tusaba omulimu guno gubeere gwa kiso tutereko omukono gwo omulimu guno gutambule bulungi nga tewaliwo kitutataganyiza mu byonna tumanyi nti gwe nyini byonna gwe afuga byonna fuga amagezi gaffe fuga emikono gyaffe n'obwongo bwaffe okulaba nga omulimu guno gutambula ate mu bwangu Mr. Sevume naye afune waabeera amiina tweyanza abasharinga akatambi ka Sevume tweyanza eyakakwata tweyanza gwe wenna abatuuze abali ku kyalo kuno abamubeeredde mu mbeera zonna bachairman n'abalala betutamanyi tweyanza abakulu abagenda okukola omulimu guno in advance naye nga kisinga byonna twebaza Mukama Katonda kubanga yakukuuma akyakukumye nga oli mulamu n'olwekyo tugenda kukwata enkumbi tutandika okusima osime enkumbi esooka sime enkumbi ey'okubiri misapo asime enkumbi ey'okusatu omulimu gw'okutandika okuzimba ennyumba gutandike twatumiza ddaba musenyu twatumiza babulooka bajja n'abaseminti otwogeera mulimu gwa kinanansi mukwano gwammwe omwagala w'abangi gutandise SB4 Media Tuggussa Enssonga naye tetusobola kuggusa nsonga gwe nga gwali eyo toli naffe tusaba mubeere naffe mutambule naffe mu mbeera yonna tweyanziza namwe mukulika ekkubo kayimba kikumanyi yako eddiini ako kemanyi kokka kayimba ki ate nagambye kenayimbyemu kayimba kikuwayimbye nati nayimbye kinanansi katuyimbire nakayimba dde era mukamanyi nanasi kali kayimba nakayimba dde naye kale tugenda kulyaki tusooka tufumbire otwajja ne muzeyi tulya emmere yali ewooma tufumbe mbadde nakava mu nnimiro naye sinnafumba kale tufumbe kuba tugenda kusiba wano leero naawe mpozi nga bagenze mu hoteri tetulina muntu anatufumbira nange nkooye onootubeerera mwangu enkya tujja kufumba onootubeerera mwangu butuufu naawe
tugenda kutufu tusibe wano njala oba tunadde enkya okukola nga ofunye ku maanya gana tufu ate kati mukoze ensobi entambula ate akokunywa amazzi mwegali ecupa tekyakola mirimu eyo yayatika omumwa yekinanansi ate kati ebadde egubye okulaba ku kinanansi kati egenda kukyakalamu tetufunye yadde akokunywa tuleetera ku kinanansi naffe tunyweko ekinanansi mpozi nga lugenze wali mu sitenseni wekiri anti tuleetere kuba ffe tugenda kukola naye kati ensawo ngambo tofu nasente oyina atunze akabizi ate gali nyamanya nti tetema nnyama eri nakati okyagitema ng'ebibuzo mbuuzizza bingi nti tuyinza okuba tetusooka kuba nga tetuddeyo tesooka afu yaki eyente obadde mmanyi yaki anti kati vuga emmoloka tugende ematte gyeri onootekamu amafuta mu motoka onootekamu amafuta ate sente nzirina olina sente sirina ate olaba munkwasizzaako munzimbire ate kati yeggwe ku kyalo agenda okuba nga ayogerwako abagagga fugge abalina ebizimbe ebiyimiridde okitegeera amafuta mitwalo nga 10 tugende tufune ekyo munnange oba nkubye ebbomu sizirina tobe mu mukodo bukodo siri mukodo naye era kyemunkoze nkirabye temwalimba enkumbi eriwa temwalimba biziri bamaze engineer omukulu naakwate enkumbi tutandike kati tutandikirawo okusima Munnayuganda Big Clara H Property Services bakusoosotoledde estates empya enteekateeka okuzaama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala eri Namayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku milioni 6 zokka ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga media Tuggussa Enssonga olunaku lwaleero omukolo ogw'okuggulawo ennyumba ya kinanansi okuzimba ennyumba ya kinanansi gutandise naye etunula gyatunuddemu si munnamagye si muyeekera aze okubeera nga asima enkumbi esookera ddala okuba nga tutandika okusima omusingi okuzimba ennyumba tema neera nange kennyini kanteekako enkumbi yange okulaba nga tutandika bwe guno omusingi gwa kinanansi ennyumba ye etandise okuzimbibwa mulimi wekasandya so omulimu gutandise tweyaziza abatukwasizizzaako muri Ashala Foundation tweyanzeege SB4 Media Tuggussa Enssonga guddawa omusenyi wayiwe wano buloka zijja kuyibwa wali tukuteka mu nnyumba bayinza okugubba tagujjaamu omusenyu gujjaamu gubeere gubikeko essuuka kinanansi naawe kubanga bayinza okugubba okuttebwa tuddeeno zino nsuwa ebyo babiyita binyomo ebika okuwooma
Andieko. Ekiwoma naawe. Kati ndowooza kino nkibira mubijjewo. Tugulewo. Tubijjewo bino. Omusajja guyingire mu nnyumba. Singa waliwo ebipya ebizuuse ku nnyumba ya Ssevume nga Ssevume ng'ogyeko ekyokooti eri mu nnyumba obusanya buli 3 wano kamu 2 3 ne twebuuza bannyini busanya buno be baani? Bwaliwo dda bwali bw'abaana. Bwali bw'abaana? Ne kooti y'abaana? Oteruwa. Yange mweri mwali. Anti eno gye tusanze wano. Eyo y'abaana. Mugyebale. Kasapule watukaye nti oli mukristaayo tulengerayo sapule. Bano abaana kirabika abajja wano ne bazannyazannya. Batera okujja ne bazannya. Ne batekawo n'obusenya. Ate era baneffe n'oyo bano olugenda ku ssomero nga banogafu. Ffe rero tusooke tumuleke. Tufe ku bino ebiri mmejja. Kale era kinanansi weebale nnyo mwebalire ddala. Kasapule naye kaani? Oli. Tukaleke. Tukaleke. Kale. Mugyebale. Nammwe mugyebale kinanansi. Mukola. Ogeze kweta kantu. Lindako tuyingize guno omusajja. Kati laba eno ayagala kuyiwa wali. Wamma kati wali Interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.
Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga kutukyali. Ndowooza olaba omulimu gw'omukulu ono bwe gutuuse nga olunaku lwaleero tuguggyeko engalo. Ennyumba ya kinanansi egenda kubeera nga kisenge na ddiiro kimumala. Jangu omukulu kimumala kisenge na ddiiro. Twagala okwebaza Ashala Foundation n'emikwano gye abataddemu akasente. Otwogera omukulu kinanansi yayiyeemu dda wetwajjidde atandika kuyiwamu. Kati atunulanga mujaasi, tunulanga komando, bana abali Ukraine. Nze nkutidde okusemberera. Munnange neyanzizza bakinanansi bange. Neyanziga ennyumba eno egenda mu maaso bakinanansi bange. Olwaleero ndi nabo basambya. Osuusiza n'essaati. Ate ndi kikere. Ekikere kikyusa ssaati. Ate ekikere kisuusa essaati. Naye ate omwana ndabye be tukozesezza n'enkumbi biti ya bitutte. Ati ngambye bwe nti kati ku makya bajja bisanga wano. Abibbe. Ekisumuluzo nja kubeera nakyo. Okay, tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Bagone nje kasigo wansomesa. Naye lwaki akusumbuwa nnyo? Kati goba wansomesa kati naawe yogera olulwo. I will sit down to you. I was a kinanansi, I was a good Kasambia. Fine, fine. I was a good Nsanso Baraba. Akwasikategedde. I was a good kinanansi, I was a Kasambia. I was a good. Okay, thank you. Tuyimbire mwaka yimba akalaliriza ennyumba. Anti enkya ku makya kyebagenda okukola baagala enkoko omusingi batandikireko enkoko sigiina. Ate ezibadde wano mu luggya. Ezo za mulirwana. Tuzisale. Tebakusiba. Ani akusiba? Gitusaze mu nnyumba nga wagisaze yaba wagijja. Eyo nnyama ya nte. Wasaze ente? Wasaze ente? Nja baleka bannange. Nga wabuliddwako ente eyo tuzudde yagisaze. Bannange olwaliyo tubadde maketi ewaŋŋoma. Tukusaze osaze mulimu omutwe gw'ente omwo n'eddiba. Leka kulimba. Temuli tugujjayo? Gwe jangu tugende. Nze ngulabye omutwe gw'ente, eddiba ebigere by'ente. Ate ekikolo kinanansi olwaleero ndi wano era mwebali nnyo mwebali eddala mwenna abankuŋŋaaniddeko wano era mugenza okulaba kinanansi mwenna abali wano kinanansi mwagala nnyo. Okay, okuva ku makya twatandise omulimu olunaku lwaleero omusingi gwo guwedde olunaku lw'enkya engineer lwo. Ndowooza olunaku lw'enkya tutandika tamanyi Luganda. Ayogera mu ki? Kaamu jangu eno gye tuli. Engineer tweyanziza omulimu gwa leero nga enkya tutandikira wa? Tutandikira ku nsonde n'emaani. Okuzimba. Yogera. Anjagala nnyo nawe mbeereko naawe. Nange mbeereko ne kinanansi. Wenga avimba nnyo. Si akati w'amaanyi. Yalinnye eddaala. Ambuuzizza nti n'essaati ogikyusa. N'omuddamu otya? Ne mugamba tetubeera wamu nga kikere. Ekikere kikola kitya? Ekikere ate ebbala limu. Kisobola kitudde. Anje? Adlaye, omala onkutumiddeko. Ama engineer. Enkya tutandikira ku kasonda eri. Tumala tuddeko guli, tukwate leve eyawali, tukwate eyawali. Tuwawe ennaku nga mmeka? Tuweemu ennaku nga nnya. Matiri abeera nga wali. Matiri yena tumuleese. Seminti. Wali. Oluggi limu n'eddirisa n'emabega ddirisa limu. Eri emabega nga liragawa? Eddirisa njagala eddirisa limu emabega. Ng'olabawo ki emabega? Nga ngenda mu ttooyi yange. Ttooyi eriwa? Yiiri. Eriwa? Anti erya soko gye tulambuza ttooyi. Munnange gireke. Tekuliko kayumba naye ogamba ompise nnyo. Nedda tugirambule. Ng'olambula yaani? Tekuliko kayumba. No, soboka. Naawe ndeka nzituka n'omuntu omwo. Era dde sabo. Ettooyi tugirambule eriwa? Igende waliyo. Kya tugenda otutwaleyo. Kati okoze otya? Tulambula ettooyi. Mukutwaliriza awamu.
era mwebale nnyo bakinanansi bange. Amayinginiya olunaku nga nnya tutuse ku bbiimu Ngodo ennyumba eno tugiwe weeks nga mmeka okugiyingira weeks emu boloka mbadde nkyagaba matiriyo nti seminti waali tumutaddeyo ewa muganda we ensawo 10 tukwesize buloka tuguze 2,000 omusenyu weeguli awo ki ekirala mwegunaaba gubulako mitayimbwa 2 twagalayo n'ebibaawo naye tebyogeko bya bbiimu nga tetunatwa ku bbiimu wano emiti egy'okulinnyako ku madaala webalinnya gino kyalo emiti giijo egyo tegirinnya madaala twagalayo kalitunsi no leero ku Monday tujja kudda wano tulabe tukwasagayo kyonna kiraba naye nga tweyanziza nnyo leero tuzimba kinanansi okutuwa omulimu ku kyalo abantu wira oluto olwekyanzeemu njagala agendako mu manju Ensonga kinanansi ntwalake tekuliiko kayumba ntwala nja kweyiiya ijangu olabe naye omusingi guno tunaagubuuka tujagezaako tuyiteeyo tuyiteeyo agwomanyi yiteeyo naye naagubuuka tujja kuyiiya ali nkulo anengeza mbu akayumba kali wano eno yeyo toyi sikako eno ye fensi kati wano saagala ndabi eh gwe tunulayo olabi nkome wano gwe kyogamba kulinnyayo tobanga wasima taana nnamba so omuntu obeera nga oli awo teri akulaba eri anti siina kayumba akawaggulu oba musima empya mmwe mumanyi tetugenda kusimira ttooyi funa ebisanja ozingirireko bwoti ebisanja nabyo babiteeka kuli oli bwakulaba kati wano takulaba oweeritandaba naye owe naakulaba naye owa piida yandaba omwana ono awo okolera emirimu wange awo okolera emirimu nga ŋŋenza okugira bwe nti naye wano wazitowa obwana wazitowewa webaze ku bantu abatutuusizza ku kkula lino obatumireko bannange ntumira abakinanansi bange bonna abali e Kampala ate mukulu gambo B webale nnyo webalire ddala okutuleetera omusenyu ne buloka tweyanziza nnyo Ashala Foundation n'emikwano gyo mwenna munkubire mu bugalo jangu tugende Mr. Po jatusibula abantu kubanga kinanansi ono embeera yatabuse dda naye nga tweyanziza nnyo Mr. Po ye representative wa Ashala Foundation leero enyumba ya kinanansi etandise okuzimbibwa tweyanziza nnyo kale tweyanza SB4 Media omulimu tugulabye nga we gutuuse era nsuubira ennyumba eno tugenda gifollowing up paka ng'ewedde oba oliawo n'ekyetooyo eyo tekinsanyusizza naye katusooke tulwane n'ennyumba tugisereke tugigale then tulabe ekituzaako twebaza SB4 team twebaza abalabi bonna twebaza Ashala Foundation emikwano gyonna egiri e Bungereza mwebale nnyo mwebale eddala tweyanza nnyo Wumalu ali ku kamera nga bulijjo nze muzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunya nyola okukubiriza gwe wenna wenna ali eyo social media eno tujagala nnyo naddala TikTok eno tujagala nnyo naye gwe TikTok yo oba YouTube yo gy'olina oba Facebook yo ng'olinako numbers olinako abalabi abagoberezi bangi kiki kyokoze ekisobola okuyamba eggwanga oba society mwoli kiki kyokoze sobola okugiyamba tuleme ogikolerako ebyambyoni nga newoogenda ku kifo bakuzaala bakudduka buddusa abantu nga newoogenda ku kyalo nga mufiiriddwa mukwano gwo nga tagaladde okukubikira nga alina kudduka buddusi abavubuka likes views comments tezitwemazaamu nyongera okujjukiza nti comment gyokola ku muntu sooka ogirowoozeeko
kiki egenda okumuyisa n'abantu abamuliraanye wamu n'abamulyako. Tubeere beegendereza social media zino tuzikolemu ebyamakulu. Omukulu ya recording akatambi kano kaali k'amakulu abaakatambuza abantu baakayimbamu n'ennyimba. Olunaku lwa leero kinanansi yatuleese wano andi agenda kuva mu nnyumba eri munaku bunaku adde mu nnyumba eno. Ku lwaki? Ku lwa social media. SB4 Media tukyakuweereza tugoberere mu tu following mu subscribing liking atera mu sharingire n'abalala balabe. Toyanziza toyanzege nze muzikulu wa Kabajja. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Ngabe kinanansi. Sokoleke kano kazigo kiki? Awo simanyi. Ekigambo TikTok kikwemye okwogera. Ate linda ku list yo of the life. I was a good. Good. Kinanansi good or no? Kinanansi good, yes, good. Oh, thank you very much. Very good. And it's you. Kinanansi. Omunanansi kuno guwoma. Guwomera ina. Guwomera alina. Wanja. Olina ate ninanga kinanansi. Ero ina mwaka sente. Ate omunanansi guwomera omuntu ndalina mu kasente. Wanja. Tuggussa Enssonga.